Coming up. Mengo ina evidence eraga nti no mwami wange ayenda. What do you do? Bweba mufumbo nga nyina n'abaana I try so hard okufindinga ani gwa nyendako naye. Omufuna. Bwemufunanga mutta. Wanji mama. Ogenda tabulyo. Bweba mufumbo nga nyina abaana nga mutta. Bwe kibeerawo naddako naye nga mujjawo. Naye kati let me ask ogenda kutaba meka nga mujjawo. Olumala omusajja ajja lowooza ayina ekisiraani anti kati awo omusajja atandika okwebulaminga nga lowooza ayina ekisiraani buli gwayendako nange kati awo obadde okimanyi oba okommitinga crime ate kati bwe tuba nga tulina abaana nga bwe just cohabiting nga tulina abaana mukwano n'otandika okweyendera ogifuluma wadde gwagisasula mukwano nze in real life ojja gifuluma ojja in real life ojja fuluma ogende ne mukazi wo gw'oyenda naye nesasulire rent nja mumanaginga people co-parent ojja fuluma abaana yesu obaagala nabo still ojja basasuliranga school fees. Nkulamusizaako omulabi wa Brown Skin Events amanya nze Fefe Kardashian wano ku katebe k'omukwano wano wendi sirinzeka nga ndi ne munnange Yvonne Hunter. Tuyinawo omugenyi waffe naye agenda kweyanjula amannya ge. Congolese James Sasha Omubwati. Amanya ye Congolese James. Anyway, wano wetuli kati twagala kwogera ku nsonga ey'enjawulo omukyala ayina oli eyo oba muwala oba nkiyite ntya nga you're married kankuyite ng'oli mufumbo olina patinawo ayenze ofindinze out in fact ng'olina ne evidence nti nno bba wange ayenda oli mu marriage oba mumaze oba bbanga ki oba 1 year oba just a month. What do you do? Njagala bano bendi nabo banjula ensonga zaabwe. Yvonne, omwami omusanze ayenda n'obujulizi obulina okola otya? Kisinziira nze ng'egye ngenda okyogerako kisinziira obujulizi bwe mba mbulina kisinziira mbufunye ntya. Era omusajja agenda ayende naye aleme kikulaga nga he still respects you ng'agenda akola byakola naye nga bw'aba azze ng'akomyeyo waka ebikolobero bye bikoma bweru ye nayingira ng'akurespectinga then eryo noono agenda ayende nga ye mu butuufu yakukoowa nga agenda kujja akomyeyo waka ng'akiraga akulagira dda nti nakoowa ng'amanyi otuddeawo mu ntebe atule wali eri mu ntebe ddaka akubire mukazi we ng'akulagira dda nakoowa baako naye ng'okimanyi nti nno oluusi ate bw'omuleka kale kati nga lesera scenario nga ebintu ebikoma wabweru takikulaga obeera ogenda fuuka kyakusekerwa kuba kyemmanyi abamu aba wabweru bo babeera bakimanyi in most cases obeera ogenda fuuka kyakusekerwa. That's why bagamba nti obeera mu bufumbo igwe ne musajja mwino banga mukanya towuliriza bigambo bya bweru cause how sure are you gwe kenyini omukazi nga teweerabiddeko how sure are you nti neighbor kyagamba akikakasa ng'oluusi ebigambo ne bibeera bituufu bibeera bituufu yes but remember by the obufumbo it's a lifetime thing. It's a lifetime commitment. Era ne muba mu kitandika sente abantu bonna abasenga bakola kibabaagaliza olina ofuba nnyo gwe ng'omukyalo okulaba nti owuliriza nnyo bbaawo n'omutima gwo than okuliza abantu abagamba ebigambo bweru. Yes, abantu abo abamu babeera balaba babba baffe babasanga mu bifo eby'enjawulo n'abantu abalala yes ne babalaba nga benda agenda kujja akugambeko but yes by the way we know that cheating is in a man's nature. Abasajja bonna benda but omusajja waaba agenda kujja akola ki nga akyakutreatinga nga we yali cause by the way singo nno by'abakazi mu bufumbo si musajja kwenda cause we know that's their nature benda but ekibanobya is how does that man treat you after getting that other woman cause eri omusajja nga agenda obbanga ayenda naye nga talina kyakatinzeeko nga he still cares for me nga we yali he still provides abaana abalabirira nga akuleetera ebirwadde akuwa obudde yes ekyokuleetera obulwadde nayo actually point but right now nze ngamba ekyo ekyokuwuliriza abantu bebagamba oludda kibi oludda kirungi. Yes, oludda kibi oludda kirungi naye gwe ng'omuntu ogenda owuliriza ebigambo by'abantu bye bagambye ng'osoose kweŋŋaanya behavior yakola yani ng'osoose kwekkaanya behavior ya bbaawo. Waliwo smart cheaters ajja kwenderako eyo pattern tegenda kyuka wajje waka nti nno bw'abeera nga baddazze essaati agiteeka wano kino akola kino enkuba y'omutima y'emu
ejja sigala nga yeemu. Those are smart cheaters. Nze kye naaligambe is that ekyebirwadde naaligambe nti mwe ng'abafumbo mulina sparingayo ka time ne mugenda mu ddwaliro abantu bameka ne mukolangayo ka check up for your safety cause eriyo n'okuba ng'omusajja tayenda naye nga ye nga ye omuntu nga immune system ye nnafu nga esika mangu ebirwadde oba okitegeera cause eri abantu abamu twakikwata bubi nti infections oba biki tubijja mu kwegatta n'abantu baloba bwenzi nno eriyo n'ebifo ebimu bye tutambuliramu ogenze wantu okozesa toilet yabwe nkyafu anti mutoyi togenda kufuniramu STI ogenda kufuniramu UTI ne those other bacterial infections kati anti nkugambye nti you spare time ne mugenda mwenga abaagalana abo mu ddwaliro ne babakebera koze era mukwano kankugambye ne woofindinga out nti omusajja wo ayenda nti oba ki the evidence you have era temugenda beeramu evidence eraga nti mulwadde wa STI oba nti ki oba okitegeera so I feel like you as partners or as lovers mulina okusiparingayo ka time nemugenda mu ddwaliro for a check up it's up to muyinza osalawo nemugamba nti oba mugenda every after a month every after 2 months bwe batyo niwe mutandika ebyo kiba kitegeeza nti no you two don't trust each other ate nga trust building a relationship ekinawo kimanyi not trusting each other but it's about health eri abantu abakikola by the way ebweru nga they trust each other naye nga mumanyi nti emibiri gyaffe gikyuka tulina enkyukakyuka mu mubiri naye Yvonne togenda agamba mwami wo nti no you know what njagala tugende tukole check up ya such infections no chimugamba leero abamu beekaza nagamba that means you don't trust me tokola kino that means you're the one who cheats oshtegera ne mugaya ne mfinding out nti no yes twekebeza fina tuina STI is ezimbi sexual kati buli majja kwebuuza nnagijeewa oba ni ya GCs buli majja gamba gwe ate nga noli agamba nchani no there is this thing nti omukazi osobola ofuna infection gyokoma okwegatta n'ebbaawo nga naye agifuna and kyetuba tumanya nti mu basajja infection zirwawo okweraga nga we zanguwa okweraga mu bakazi so kati gwe osobola ogifuna ate n'abasajja baffe bayithawe balina emputu gwe osobola ogifuna ogenda mu ddwaliro omusawo n'akugamba leeta bbaawo naye tumujjanjabe n'agaana mbw olaba tennaba kunneeraga mu nze kitegeeza sigirina oba okitegeera but gwe wewejjanjaba n'owona noddamu ne weegatta naye ye mubeera mu mubiri yadde batenneeraga era aba agenda kuddamu agikusiige so it doesn't necessarily mean that you don't trust each other but it's about your health. waliwo nekino Yvonne nga omwami osobola abamu babeera so secretive namanya nti banaye I've cheated naye wayise week nfunye STI oba UTI oba any kind of infection okitegeera nga kimanye li transmitted sexually nga agenda kikweka eri mukyala we nga talina kyagenda mugamba yewale no having a sex yewale no having a sex otandika okwewala sex anti ekyo kitandikolaga okugamba something is actually anti kati wa having a sex era omukazi wafunira obwongo obugamba nti no gundi nalabika oba bwe muba bafumbo omubiri gwange gugwo omubiri gwo gwange kati omusajja watandika okwewala kireeta ebirowoozo oba like many thoughts in a woman's head ayinza otandika okwewala gwe ekisooka okugira n'ogamba omusajja alabika yatandise okwenda nga yankooye ekyokubiri n'ogamba oba alina ebizibu bye alina stress omanyi basajja baffe bayo ne stress okuva ku mulimu n'ogamba ndowooza alabika yagala kwewummuzaamu oba ekyokubiri n'ogamba alabika alina kyankweka nga yafunye ekirwadde nga akinkweka nga yagala sooka kola ki kwejjanjaba kitoyinza okisirikira like for a day nomanya nti kati banga neewaze maybe business issues leero nenkya naye togenda mukyewala ogwokusatu ogwokuna nga you're still having that good anti that's when you get doubts notandika awo okukola ki okugamba nti neiba gundi kyangamba kyali bekituufu oba what my friend told me kiyinza obba ekituufu naye nga waba tannakikulaga mukwano tozuukusa kyebase Sasha ekibuuzo kidda gy'oli like take a like oli mufumbo you're married oyina abaana bana basatu okitegeera and you're married like omwami wo finds out tinachitinga tinayina emize azakola oli awo financially toli stable bulungi you get like olaba toyina kiddako naye ng'olina ne evidence eraga nti omwami wange ayenda what do you do bweba mufumbo nga nyina n'abaana I try so hard okufindinga ani gwa nnyendako naye omufuna bwemufunanga mutta wangi mama ogendagenda otabulyo bwemba mufumbo nga nyina abaana
nga mutta bwe kibeerawo naddako naye nga mujjawo naye kati let me ask ogenda kutta bameka nga mujjawo olumala omusajja ajja lowooza ayina ekisiraani anti kati awo omusajja atandika okwebulaminga nga lowooza ayina ekisiraani buli gwayendako nange kati obadde okimanyi oba okomitinga crime era asooka gwogenda okutta teri nomu abagenda tegeera ani bwe ngenda okugamba those places have cameras bye mutambuliramu osanze muntu kale ogenda mutta okimanyi nsobola okutta nga tokimanyi nakumanya nti no kirinamu omukono mpoziko ng'ogenda loga mulogo oba sisobola nakuloga bwe mba kulogesa mangenda kusomera ziri bible verses oba ogenda kutta bameka bazzukulu ba Falawo kyoba omanya tebayiga anti nkutta nga si ng'otoyinza nategeera nno nkitaddemu omukono kati oyo omuntu gwoba okubidde essimu n'okola kankangeza otegedde wa wali ogenza omutta abantu baffe kati womusanga nga naye yayimiridde nga tolina tasobola naye kati omusse kiwedde oba sinakindi let's say bawange tata w'abaana bange tuli mu bufumbo holy communion or let's say court marriage but we are legally married ali kwenda naawe ngenda kujja nkukoleko omukwano kati otafuna namba yange otafuna ngeri nja kunoonyereza there is no way I cannot get access password agikwese tumanyi password tolina kyomwaddeawo mulowooza nti no olina kubeera ng'omanyi password y'omuntu muba mulowooza nti no olina kubeera na password y'omuntu osobola okuhakinga essimu y'omuntu nga noba tolina password you can hack n'ofuna all the information you need nenfuna information yonna gye neetaaga let's akiitinga naawe ngenda kukunoonyereza manye ebifo by'otambuliramu nkukoleko omukwano nze nga nze I'm talking nga nze nkukoleko omukwano wallahi ngenda kuteekamu ssente ffenna tubeere nga tukuteekamu ssente nze ne bba wange. Let me tell you this, Sasha. Ogenda kutta abo abakazi otaasooka otookubiri omusajja wana akulaga nti sikyuka bazukulu bawala ba Eva sibateera ngenda n'olinda kati ye wakwitinga nawe. How will you look at your kids? Ngaho kiba kiwedde. How will you look at your kids nga deep down omanyi nti you are mother? Because first of all lwaki obeera oyenda nga teina kyo sense okimanyi oyina they always do. Boba tonjagala. Let me tell you something. Boba tonjagala. There is something that comes up. Yeah, there is something that comes up to ebiseera singa tubeera mu bufumbo tutuuka ekiseera nga twekooye. Mwe mwekoowangaza muneembeera ne patina wange sisobola kukyawa ne tubeera bya myaka 10. Ng'omusajja agakyusaako omusajja. And that is the mentality that most people, actually most Africans and most Ugandans have. People think that in every marriage buli omu agenda kwekoowa. That's why people say every man cheats. But there are men who don't actually cheat. Senti mwenna muba mugenda kwekoowa. Actually kibeerawo mu bufumbo obumu. But gwe ng'omukazi oba ye ng'omusajja akozeewo kikoze. Anyway abasajja abasinga they tend to put the blame on women. Nti ffe abaleese ki? Nti ffe abaleeseewo obufumbo okugootaana oba ffe abamukaseyo okwenda oba okukola ki? So kati kibeera gy'oli gwe ng'omukazi oba twagala musajja wayende oba ng'omusajja aba taagala mukazi wayende akozeewo okyokubakuuma nga you guys still have the word. Kyoba abazungu abasinga batusinga nti when he thinks of cheating ajjukiramu the happy moments they had. Mukwano ate tebakulimba ate abazungu benda. Yes, they cheat naye era ekyo weekiri nti ne waaba agambye ng'atuuse ku point nti n'aba atuuse ku point nti agudde deeply in love ne kano ka side chick asooka n'ajjukira mukazi gye bavudde ne yeebuuzaamu ngenda tunula nti abaana bange. No, haven't you seen relationships where let's say a man will cheat n'abeera ne standard side chick we n'afuuka mistress we naye n'abeerawo. Haven't you seen those things? Nze in most cases mba neewala nnyo okukola ki okulingiriza ebintu by'omusajja because naddala nga nkwagala bwe mba sikwagala nja kukulingiriza naye bwe mba nkwagala njasooka neewale okukulingiriza nate bw'okinkuba mu maaso gange ate mukwano either ovaawo oba side piece n'avaawo omukumu ababiri tawona. Omusajja waaba takulaze nti nyenda mukwano tononooza tomulondoola. Ne wali abawala abamu nga yayagala okunonooza nga amaziga bagagala. Anti then make sure nti ogenda kugumira ekitono ky'obeera okoze eki? Gye bali n'abaguma nga kimanyi bulungi omusajja waayenda ne wabeera amulaga. Anti olaba ngamba nti kinonooze ng'oli sure nti ogenda kugumira ky'oba olabye. But if you know you have a weak heart then tolondoola.
abantu bati abasinga okuguma abasooka natunulamu bawange gye mujje oba gye tuvudde nasooka nalaba abaana baalina mu musajja ng'alabira ddala talina kiddako ng'alabira ddala awo we wali mu bufumbo lw'abaana yantama sijagala abakazi abamu actually tamanyi no balina ne potential nti abakazi abamu tebamanyi nti no without them their men can't actually be abakazi abamu balowooza nti no if I have my man is everything. I cannot live without my man. But abamu tebamanyi nti no with how blessed they are. You know, like the moment you step out, omusajja agenda sana, you're going to empower yourself like more and better than the man. Abakazi abamu nga yalina emikisa egikwatiridde omusajja naye nga kati ye atya kimuntu wonna alekawo omusajja wange, how am I going to live my life oba biki biki natamanya nti once she steps out natambula n'agenda, that man will regret. Nakyo bwola abanayenza ebintiisa obufumbo bingi nsibwa nino ngamba nze sijja kufumbirwa nja kubeera mu maka gange nzaala abaana bange naye nga siri mufumbo sagala kutta bantu baana b'abendi issues but nze mba njagala nembeera I want to be the queen tetuyinza we can't be two queens in one beehive kati nze okwewala okutta abantu mba nja kukola ki njagala mbeere nzekka nze okusinziira ku nze wenkizuula nti omusajja wange akiiki osana obeera nga toli financially stable naye nga gwewekkiririzaamu n'otandikira ku zero obufumbo n'obuvaamu n'otandika mpola mpola sinziira ng'olina kyeweesize mukwano nga weesize eki kisinziira zero ki gy'ogenda otandikirako eriyo zero gy'ogenda otandikirako nga n'ekyokulya mu lunaku osobola some girls actually tebekkiririzaamu gyebali bannange gyebali anekirala banamu obufumbo yitsa commitment obufumbo yitsa commitment kyensobola okubagamba ogenda gwe kwesiba mu bufumbo commitment bajja okukumenya emitima no si kumenya emitima olaba kyenabagambye you people olaba nze okuva mu bufumbo sigenda kukeera ku makya mbuveemu because nakuta omusajja wange ng'akiitinga but nja buvaamu kusinziira ku ngeri gyampisizaamu sigenda newenkizuula ebyo ebyefumbo lw'abaana togenda kumpisa bubi oyimirire wali nga ndi wano oyogere ne kakazi kolooza newemba nina abaana bataano mukwano I'm going to move out ate omusajja wabeera ng'akukiitinga mukwano ngenda bba nkola newemba siri financially stable naye nga I work akatono ke nina kaba kasobola okumaliriza n'omwana wange personally let's say tokola obufumbo buganye bucyankalanye osobola okuvaayo nze simanyi oba am weird but I believe in miracles ate katonda alina engeri gya providingiramu abakyala katonda alina engeri gya providingiramu abakyala akuwonyeza obufumbo obuli toxic like that ogenda kutandikira ku zero trust me there is a way God will do things obeera okyali awo neighbor wazze n'abaako kakuwa nogamba mukama weebale ate wobeera nga weesiga katonda naye nga omukazi omufumbo ki ekiba kigaana okukola wali abamu wali n'abakazi abamu nga tebaagala kukola then woba ekyabakazi ogaana okukola nga tayagala kukola but omusajja nga agaanye okukola then awo wewali obuzibu what happened to this thing of I want to be a housewife olaba n'omusajja akuwa buli kimu atuuka ekiseera n'akoowa n'atendewalirwa nagamba naye gwempa buli kimu kiki oba kitegeera ate abasajja bayigaka what do you bring on the table wali abasajja nga bakimanyi nti no a woman is a flower nnyo kifukirira amazzi omusajja alina okubanga he's strongly disciplined ye mentality yammwe abantu abasinga you people think that every man will be like beera otokola obadde okimanyi nti omusajja asobola okugamba nti beera otokola I'm going to provide for you oli kimuli nokola kiki naye deep down nabo balemererwa abo gye bali deep down naye yes aba tayagala kikulaga kozi yaba yakitandika but naye era alemererwa atuuka esaana atendewalirwa just lwakuba nti omusajja aba tasobola kulaga weakness ye so gwe omukazi it's up to observe your man n'ogamba nti naye let me do something and still wali kyaliyo abasajja those men still exist nga yajja kukugamba
oba oyagala kola oba toyagala bireke nga gwe it's up to you the woman to decide. Anti kati okitegeeza aba agenda kupimirako nti ogenda kwesanga nti neoba oyagala ekintu ekyebbeeyi omusajja alina kyagenda okumako because babeera business oriented amanya nti you choose for yourself. Anytime you feel like you want, there are some women who really don't want to work, and it is okay. Okay. Do you guys know that waliwo akaseera wekatuuka emirimu ne gigootana and things get stuck completely? Katuoba omukazi obadde tokola ng'omusajja abadde akwana essente nga tosavinga okanya spending as long as my man gives me, then omusajja natuketsa emirimu ne gigootana n'abeera nga his stuck. Omukazi ogenda mutunuulira oti ogenda mugamba kimbudaddi waŋŋaano nkola kati tuzeeko ki oba okitegeera naye mwe abasajja bane ate wamala okugamba nti sooka ogendeko ewamu wamala okugamba nti sooka ogendeko ewamu ekimanye nti wanebbulula things get right tagenda kuno naye those are boys that you people are dating are getting married. We are talking about real men who are business oriented. A real man bw'abeera ng'ebintu bye bigootaanye mujja tuula mwenna. Let me tell you something. If you're a woman and you're a strong believer, can I finish? Can I finish? A real man, once you have a very prayerful woman, kabeera bamulokola bamusiramu bamuki ne mutuuka mu yo situation nga buli kimu kigootaanye, believe me, trust me, Katonda alina engeri gy'agayidingamu omukazi n'amuweerawo omwoyo w'amagezi agenda okusitula gwe nga gwe addemu akusitule oddemu ogenda okwekanga nga ate kati ebyabadde byagootaanye bizzeewo. Kyemmanyi kuba housewives abatayagala kale abakyala abatayagala kukola kyemmanyi bannaye babeera ne ssente muve ku muno they are extravagant biki babeera ne ssente nga baziterekatereka dda eza emergency lwakuba tebajja kibalaga. Yes. Anti kati ekyo kye twogerako nti woba tokola then you should be in position okuba nti omusajja waakuwaako kyakuwadde you save nti nkesi ng'ebintu bituse ekisaana ebigetinga stark oyina ekisobola okuyamba bbaawo si kutula butuuze omugambe daddi waŋŋaana okola nange naye wali asajja wamu n'omuyamba ate n'obeera ng'eyamwetaanuulidde ate kumwetaanuulira otya n'omuyamba n'ava mu kizibu kyalimu kale ate n'atandika okulaba nga kasasira. No, that depends nti yes babikola yesiganye but that depends nti omusajja ogenza omuyamba nga ye abadde akuyamba takoze eriyo kati banasajja obwedda bwe mwogera kagenda okugaana okola nga akuwa buli kimu watuuka ekiseera and things get stuck ng'olinawo ky'olinawo ogenda kumuyamba w'omuyamba obadde okimanyi nti kimuwana moral okugamba nti luli wemba mbadde nga muwa 10 buli lunaku kamwongeremu muwa 2 lwa nsonga alina amagezi. Naye watuuka ekiseera n'agetinga stark n'akubuuza nga tolinaawo ng'ezizo zikukunulidde ng'ogamba watafindinga anyway out of his shit nga nange ninawo kentandikirako nga ngenda ntandika ebyange ekitegeeza obadde wano nga weewogomyeko ebintu bimwefuulidde ogenze. Abakazi abasinga bayaaye agenda beera mu marriage not just a relationship but a relationship that led to marriage bali mu bufumbo naye nga abalambwa ekiddako nga wagambye mbwe ekiddako obala ki ekiddako bannange olwedde oli mu bufumbo n'omuntu osazeewo obeere naye waliwo nga kakugambe wobalire ekiddako ng'oli mu toxic relationship ddala mazima omusajja mubadde good olaba atandise okyuka olaba adda ssaawa zaayagala olaba takyakuwa that good attention that you used to have with him olaba nga buli kimu kikyuse tosobola abala kiddako nti noogambe nti nookole ki naye at least you have to put it in mind n'ogamba just in case. That just in case has to come in. So you pray for your man, you smanyanga, you go for counseling, ne mubera mu meetings what? Counseling yombanga By the way, yes, that's true. You can even access a counseling. Counseling. Chigana ne abalala bagenda oshtegera ne basooka ne babeerawo for something like 2 months ngolaba bazzeewo counseling ebatereeza naye nekimala nekigaana. Personally, I believe in open communication and I believe in this saying that if we can't fix it by ourselves, tell him no outside force can fix it for us. Fenga yes. Naye abakazi muli bayaaye banaye abakazi bayaaye agenda beera naawe
azaale n'abaana mubeere n'abaana mu creating a family for 10 years 20 years how many years kumbe yalina ebibe byabala ebirala why women why all those 20 years yes women and there are women who can actually waliyo abakyala nga asobola okugumira toxic relationship ng'alina kyabala n'agibera mu mwaka gumu n'afuna n'olubuto even in our daily life n'olubuto mu toxic relationship ng'alina kyabala even in our daily life obeera muwala oba wafuna oba tewafuna ye kasaba ng'alina kyabala even in our daily life obeera muwala nga you're just dating like you're a girlfriend muli just girlfriend na boyfriend woba ng'olina kyobala ku musajja mukwano ne wabeera toxic oguma olina kyobala abantu abasinga bansubira why do people actually want these toxic relationships omusajja kuba ate gw'osinga okwagala omusajja akwendako ate gw'osinga okwagala tonyeza laavu kyekyo towulira nawulira nti no gw'oyagala aba takwagala nga alinayo omulala gw'ayagala woba olina omuntu gw'oyagala do something kyasobola olabe action yesobola n'omukola ekintu omumanya ne short temper nakuba oluyi n'ogamba bannanga njagala waliyo bannaye mbwanjagala nze ngonkubye yes people call it love like seriously ate kati nze osobola okunyendako neŋŋuma nayo kunkuba okunkuba obeera ogenze overboard wonkubira olabuna bagamba abakazi tebakuba basajja ndi kampini katono naye ate eriyo n'abakazi nga mulina emputu olaba omusajja omupiisinze of to the maximum naye n'osigala ng'omuliko adde eri omugoberedde enjogera otambula azze n'omugobere nga lwaki takuba naye buli kimu kibeereka naye omukazi omuyombi tabeereka yakubye dda sweetheart n'otuula anti wali abakyala there is a better way of resolving things than abakazi abamu they don't know how to have a conversation nga tebayombye you can complain nga toyombye naye omukazi omuyombi mukwano kyovula abasajja bambasula wabweru ne waba tayenze naye naasula wabweru mufunyemu obutakanya n'omusajjawo sooka omulinda kakkane awo mulyoke mutuule mukyogere muyogedde muyombye yenna yenna ali peace kitabitegeera ate naawe omubuukira njagala twogere omusajja akomewo yakava ku mulimu you don't know how his day has been tomanyi kikyayiseemu n'okutuuka ewaka yakayingira ewaka tolina nakyo wamuwadde nti oba hana amazzi nti oba ki oba ki otandikiddewo we need to talk nokola kino why you know let me tell you something waliyo relationships ezimu omwami akola n'omukyala akola most men be having this expectation nti you're going to cook for me I have to find food I have to find already made juice I have to find everything perfect when you're both working no, when you're both working with or without a maid kati omusajja ogenda kujja ne stress zo nange nyina stress zange nawulidde nti nokolaki oyenda and I'm telling you we need to talk wejjako waya kulwaji awo communication weyeetaagisiza nti wemba ngenze nenkolanga naawe okola wemba ndaba nti olwaleero siisobole kudda waka nenfumba I'll tap you nkugambe nti mukwano come with something oba jangu nga weeyiiza but cooking is not a gender role n'omusajja naye asobola okudda waka n'afumba it depends mukwano it depends kyekyo kyenabagambye God bless his heart but kyenabagambye nkyetaaga omusajja my ex-boyfriend nze nga ngololera gye bali abasajja ng'akugololera ng'akufumba nga buli kimu akyoza and he's like you're my princess you know and I'm happy and yes if he does that for you then don't get too comfortable gamete after all he calls me his princess I will get comfortable when I get the opportunity abawala basinga naye naye olina omukolera ekintu in return like obeeko kyomukolera omulage nti ali wanenda agolola ngoye I'm doing something ndi mukinabiro ndi mukunaaba agolola ngoye nga breakfast mwalidde oba nga temulye actually nze nganze my favorite sport mu nyumba it's the kitchen I love cooking that's why njagala nnyo okulya just wakubasiga then that's good nze ndya naye sigejja bugezi ate ndiira ddala like I eat a lot of food naye kati omusajja wange bw'abeera nga akola nga nange nkola nga saagadde fumba kale sijja gifumba anti you communicate sijja mugamba kati wakoma onagamba honey I'm hungry why omusajja ategeera gy'amanya nti cooking is not a gender role
ajja mmanya okay fenga ffe twakiteekamu muli eri nti nno olina ofumba omukazi togenda beera ng'okola ate okumewo oli you share the same hours with your man for work. I had a long day saasobodde kufumba awo wetumanyira nti omusajja aba ategeera nga he's strongly disciplined agenda kujja naye ayingire ekirungu afumba oba aguleko kyagula ewabweru akireete mulye nange bwe mba mukoowu we are having the same hours of work we are working 9 to 5 kati awo mwenna we mukomerawo nga mweyiyiza to cook expect awo mwenna we mukomerawo nga mweyiyiza yensonga ezibaviira nakoza amanyi agenda va ku mulimu ayitereko ewa side chick ensawo bagimutikulire ku luggi bamufumbire bakole mukwano nabo bayiriba babeerako ne tebakola babeera ku online boutique online selling bags era abeera nakolera online abeera abaali mu kuyiribira munne okimanyi side chick asobola olekawo bakasitoma abataano abali mu DM abamusindikira mu message nagenda ategekerwa nsonga sitokota mulina takimanyi n'omwami gwagenda otegekera alina omukyale waka yagenda omuwa ssente agenda mulabirira because abanga mulaga nti I appreciate what you give me because I know that is when a woman is working but if I'm a housewife I expect myself to cook, to clean, omusajja azze waka. tosobola kuŋŋamba nti okukola kubanga mwenna mukola banayina abakazi bakoowa wamuwasa kunyiga amatooke kufumba mmere nze njagala ettooke erinyige mu ndagala okola obuntu obutonotono omusajja kudde kumacha mugende mwene mugenzi okukola leero talidde yesa akitegedde nti bibi wange yazaako akoye n'enkya akitegedde ate abasajja banga mangu okitegeera balwawo okureactinga naye mukwano wa once in a while not even once in a while all our relationships omusajja ne waba ayagala nnyo ettooke nti linyige mu lulagala naye n'amanya nti mukazi wange yakomyewo akoye n'asangawo oba akatogo amanya nti mukazi wange yabadde akoye alina kye yayiyizayiyiza mumanyi meaning ya partner tekitegeeza we know because a partner asobola obba nga he's your partner, he's your friend, your best friend, your everything nga asobola n'okuyambako okukola ki because mwe abakazi abasinga kati mwagala bayamba which is not bad but it's not a mandate. That is not the meaning of a partner. A partner means working hand in hand. Yes. Period. But era omusajja ogenda muyambako gyagenda okukolera gyagenza opata kati eriyo bambi abalina basajja baffe nga bakoota nga tayagala okufumba anti oyo oba togenda muganda kyabeera ayagala yes tagenda kikola buli lunaku era wagenda atuuka akaseera nga afumbye akere ku makyatuule nga nawe olina okufumba ogenda gana olwokuba amanyi ofumba kireetera abakyala okweyisa ng'abakyala oba ng'abakazi mu relationships because they have to be kiti kikubeeramu nti yes ndi mukyala kati am married nina akolera kino labirira omusajjawo ekireetera omukazi okweyisa ng'omukyala w'alina okubeera it's because omusajja amulaze that presence of kati ndi musajja namuterawo that environment of naye tagenda kikola buli kaseera anti wakolaga nti nno ndi musajja wojja nawe okumulaga nti okay kati kambeere omukyala ki gy'oli naye bw'abeerawo nga takulaga nti nno ni musajja ekimala like a man enough agenda eyo n'akomawo ku budde mukwano okomyewo saawa mukaaga osuubira emmere sijja gye kufumbira dde njagala nnyo fumba nze you treat me good I will treat you good gwasooka okumpisa obulungi ddyoke nkuyise bulungi kyeki ffenna nga tukola kati waliwo nekino omusajja agenda okuba nga kale nga you do things hand in hand ng'akuyambako nga naawe okolaki naye waliwo akaseera yo kagenda otuuka nga like
naye ayinamu ebizibu byoba ng'atendewaliddwa oba kitegeera awo ng'okolaki ate n'abasajja nti agenda kuyamba nga kama nagamba beba you know you're tired let me do this let me cook let me do this kati gwe omukazi obeere comfortable gambe newe sibikola bino nkoye musajja nga najja nja mugamba nakoya okimanyi kino omusajja kyomumanyiza ate kyabeera agendera kuba omanyiza kino olinaku wamufumbira ne wobeera ng'oli mu nsonga zo ng'owulira obulumi because periods treating women differently ng'ali mu bulumi bw'obeera nga wamumanyiiza ajja kujja kugambe leero tofumbye men oyo bw'olina aba teyawasa mukazi aba yawasa slave they are those men nga tolina kyomugamba bw'obeera wakimumanyiiza kyekyo ate abasajja munaye si nti no basiru but basiru balinga baana maybe ng'oyo oba wafumbirwa atali mukwano gwe oba atali newabanga yali alina obbanga akutegeera koza abasajja olowooza buli musajja amanyi cramps bwe ziruma just because women are strong abakazi abasinga tubalira bagumu cramps ne zikuluma n'ogenda n'okola oba tomanyi we ziruma and I woke up in the morning nekugamba mukwano cramps zinuma sisobola nakuyimirira oba sobola nkola kino understand me cause oba tomanyi we ziruma and you know very well nti we ziba zibadde tezinuma mbadde nkola kyoyagala abakazi abamu mweguya abasajja temwagala kunyiiza basajja kyomola abasajja abamu babeera babamanyiira temwagala kumanyi temwagala nti nno biki mweguya abasajja thinking that muno manya marriage fine love mwino banga mwegyanze omusajja gwe neguya ino banga naye neguya ate ng'akindaga mwena temusaba kweguya kyova olaba nti omukazi oba ofumbirwa tolina fumbirwa musajja ali ready kuwasa but fumbirwa omusajja akwagala si gwoyagala but akwagala cause kyobamanya love y'omukazi egrowinga nekulira eyo but omusajja agenda okujja okukwana ng'akwagala ate ng'alina byakulabyemu oba okitegeera byalaba nti bino bijja kunzimba fumbira omusajja akwagala omuntu anakuzimba omulabira omuntu anakuzimba omulabira yagenda okumanya nti mukazi wange cramps zimuluma let me spare her waliyo abamu ng'ebyo byonna agenda bikola bwe mbanga temunnazaala bwe malirizo zaala nga jayo true colors haven't you heard those stories not kujayo true colors but the love shifts oba okitegeera kubanga aba alina okugabanyaamu ayagale gwe ayagale n'omwana and we all know in most cases we all can't strike the balance. Let me ask you something. If you have your man, if you have your man, who comes first? Your child or your man? What who comes question? First? Child, who comes first? My kid. Yeah. With due respect, muli basiru. Mumbuze lwaki. Yes, you love your child so much. Naye ate olina okwagala musajja wo nnyo n'okusinga omwana alabe nti nno alabireko okumwe nga example wembeera nga muli bafumbo anti awe nkugambidde nti then kitegeeza you strike the balance oba okitegeeza you don't have to balance omwana n'omusajja omusajja olina omulabirira yes omwana naye ng'omulabirira ng'era omwana walina okubeera remember oli mwana ono musajja engeri gy'ogenda olabiriramu oli si engeri gy'ogenda olabiriramu omanyi lwaki marriages ezimu zifeirize ezimu lwa nsonga abakyala abamu bakuza abaana baabwe nga babalaga nti nkwagala nnyo n'okusinga omusajja relationships ezimu zifeirinze bwe zityo awo si bwekikola kubanga bagamba nogamba nti omwana okukurespectinga alina kulaba ngeri gyorespectingamu oli omwana okumanya nti nno nina okuba omusabi kinava mu famire kulaba nti mami ne daddi basaba omwana wo abeera alabanga bwakaaba ojja n'omweta n'ogamba wamadde bijangu biki I respect daddy awo naye alyoka amanye nti I have to respect daddy olaba mami omukulu anzaala amurespectinga then who am I? Oba onfuna mukwano nkufuna your point. So okay, going back to our topic, because bino tujja kukomawo kweyo mu maaso tubyogereko gye bujja mu maaso. It will be the second edition of this, but going back to our main topic, Sasha, wobanga osanze omusajjawo nga ayenda noba tomusanze, but you get to know someone now sending evidence to omusajja akwendako. What do you do gwe ng'omuntu in real life twogera amazima? What do you do in real life? Onoba you try finding out like notuuza omusajja wo tukyogereko like because eri abasajja bategeera ng'ogenda mutuuza akugamba ensonga lwaki akola kyakola. So kati gwe nze nga sikkiririza mu kunoba if you've had the holy matrimony sikkiririza mu kunoba
how about when it's Hollywood, when it's known nga just you're married mwina abana you just married abamu tebatuuka eyo if we ate kati bwe tuba nga tulina abaana nga we just cohabiting nga tulina abaana mukwano notandika okweyendera ogifuluma wadde gwagisasula tebafuluma mukwano nze in real life ojja gifuluma ojja in real life ojja fuluma ogende ne mukazi wo gwoyenda naye nesasulire rent nja mumanaginga people co-parent ojja fuluma abaana yesu obaagala nabo still ojja basasuliranga school fees osindikenga sente because these things happen in Uganda temubeera mwenna ngaye ng'osasula sente ojja gifuluma nga mulimu marriage bamwina abantu baki nze ndaba ekintu kyolina osooka okukola at least okubanga abasajja asobola okwenda nenatuuka n'akyuka osobola obeera awo n'ogamba my husband is cheating osobola mutuuza ne mwogera eri abasajja abamu nga bategeera nga mugenda tula wansi you talk naye omutuuza Yvonne n'agaana naye mwe muli ku basajja nti nobeenda ate omukazi wabeera nga yayenda kuba abakazi banenga mwenze bulala n'abakazi bayirawe anyway omusajja agenda kwenda omukazi ajajinge banaye omusajja kino basajja kino basajja kino omukazi watukira complaining nga yes ayinza obbanga naye ayenda naye ng'alaba okwenda kwa bba wate kuli so you can justify a woman cheating kubanga ate n'abakazi basiro eri omukazi ayendesa obusiro omukazi asololeko omusajja amuwa buli kimu nagenda yendera kale akasajja olwokuba kalina bodi olwokuba kawunya bulungi olwokuba kafaanana bulungi so that will be the second part of this topic leero twogedde ku basajja the next time we come it's going to be the second part kuba abakazi nabo basusse okwendera omusajja wange wabeera yenda either nze wemba nkwagala nnyo n'obulamu bwange you know like that real love either nkujjawo baside chick ne mujjawo oba gwe n'ofuluma ennyumba ebyo bisatu but there is this thing of talking no oyo waliwo oyogera n'okoowa anti awo nkugambidde olaba nga takyuka kati omu ku mmwe aba alina okwesootinga nze wendaba nga tokyuka mukwano nsooka nekutuuza nekugamba you know what han oganye okustopinga this you're cheating but cheat naye ekintu kyetulina osooka okukomya okukola it's about bad issues let's not have bad issues because oba welcominze ebirwadde bingi omaliza omugamba ekyo oba asobola kitegeera natuuka eri neyebuulirira ng'omuntu which is okay oba sikyo we're making her to be busy nogamba kalbigende wala naye nze ngamba omusajja waaba ajja kwenda leka ayende naye ayendere mu magezi tokiraga ekyo kye nagambye nti me my perspective about this I'll only walk away from a man who cheats nga nsinzidde ku ngeri gy'antreating waba ng'ayenda byayenda nga akyanfaako nga we yali anfaako nga he provides nga we yali aproviding nga waava ebweru mu bwenzi bwe watuuka ewaka amanya nti kati ndi wa mukazi wange takubira akakazi k'essimu takola biki byakola nga kutreatinga like yes now you're the first lady of the house namanya nti nvudde gye nvudde nkoze ebikolobero but when I'm here it's her palace I have to treat her like a queen yeah awo nja kuguma mukwano neiba ne wanaleeta ebigambo obeera at the back of your mind tokimanyi kino namusajja wayenda neiba ne wanatuuka eri n'amusanga n'akawala nakwati awoza neiba gwe toyagala oyagala bba wange nkukubako omugambo oba kitegeera asobola kikugamba fine tokyerabira kikutuula mu mutwe but osooka newekanye behavior za musajjawo abadde yakikulazeeko wasuspectinzeeko woba abadde wasuspectinzeeko onoonyerezaako akatono naye wooba onoonyereza tonoonyereza ate mu ssimu ye kuba oyinza nosanga ebirala ebinene ebisinga ebiriwo ati bikinakukaba abasajja babeera nabyo nze gwalaba bannamwenze kambagambe okedde ku makya just onoonyereza ku bbaawo like oganye obbiwuliriza akutreatinga bulungi mu kimu nga bw'okyogedde n'okeera ku makya kale nga n'amasinga toyagala gakwatako n'okeera ku makya ng'alina omuwala gwe yafunisiza olutu like nga yafunisiza golaba bulijjo abadde akutreatinga like a princess nga tokisuubira era still oguma oba mistakes happen yeah that's a mistake in marriage people are not perfect nze ate wekidda ku ekyo nze bwekidda nga tekirimu omwana we sit down and talk about it kubanga abadde akuyisa bulungi eyebe badde mistake no omugamba no omuntu okubeera nga alina omwana otetegeeza nti nomukazi katuwakera kumacha munenga amuwasiza fifi no mukwano awo wetugambira wetutuulira nenjogera nawe nagamba musajja wange nkwagala nnyo and you've been a good man to me
waba olina omuwala gwe wafunyisiza olubuto mbadde nsaba like twawule nti waba ng'oyagala bamukazi wo by'omunyumyako oba by'omulabako babikwaki bikomeeyo ate kati omwedde bagenda kumanyirira oba telikyo oba ogenda muganda olaba mukazi wali olubuto obuzibu it is very hard to defend men abo omugambe bati abagenda kumanyirira ayinza n'okugamba obadde wa tategeera bulungi cause waba omuwadde second chance even after okufunisa omwana abendi omulala olubuto n'omuwa second chance n'omutegeera nemwe omusajja watuukira okufunisa omuntu omulala olubuto outside your marriage manya gwate gwe maybe nga gwaba yakukoowa ebyaddala naye olaba namwe anything that concerns a child I believe that naye mistakes really happen era watuukira ogendewo omukazi okay like omukazi w'okizuula connection tesigala nga yeemu nga we mubadde nayo but era you learn to accept a marriage without trust kati obufumbo bubeera bukoze nanti kati awo gwe ng'omukazi olina manya kyoyagala nomanya nti let me give it a deaf ear nze wenkigumira weewano nga nze nfindinze out for myself sigenda kugamba kino nkimanyi olina omwana ebbali kuba nkugamba oyinza okummanyira ojasirika olabirire omwana if it is even possible nawe omwana wo nja mulabirira olaba omusajja waba akwagala nga it came as a mistake ng'abadde akwagala nze tolina kyongamba tonyinyonyola abasajja abasinga kikweka abatayagala abakimanyi nti weŋŋamba mukazi wange agenda lekeraawo kuneesiga ofumbo ate nga mwagala kubanga baawukanye nga gamba munaye kati nyina awo omwana aba ebbali agenda kukikweka mukwano because he's protecting you awo aba agenda kikweka awo aba akyakwagala naye omusajja nga takwagala nga yakoowa mukwano akubuulira buli kimu yamuleese dda asitulirawo bonna full package omukazi n'olubuto lwe toneteranze full package yo mu matrimonial home yange n'agireeta n'amukukubaawo n'akugamba mukwano ettuliryo nze bate tuli bafumbo siyinamu buzibu zaala gwamanyi bwe tuba tetuli bafumbo nga tetulina mwana nze nga bya cohabiting ne wetuba tulina omwana gwamanyi newetuba tulina omwana nga just move in fight for marriage wetuba abafumbo the only marriage I will fight for maama tolabye basingo mothers walino nga yina omwana eno n'eri eriyo ne basingo mother ng'avudde mu fumbo ng'alina abaana basatu n'abuvaamu gyebali noba batata si banjawulo mbadde nyina bwe ngenda okwogerako naye mukwano yabuvuddemu dda n'atambula n'agenda ayina abaana mu basajja banjawulo and she's successful oyina abaana basatu omusajja ayenze nga yakukoowa akikulaze n'ekikulaga agenda kujja ewaka akulage nti nakukoowa ayogere ku mukazi we atandike n'omukunyumiza leero nno wenvuddeko ku mulimu ngenzeeko ne gundi out anti kati awo wosigalira mu bufu bw'obeera wakusigala mufu wosigalira mu bufumbo kati awo wobalira ekiddako ng'okimanyi nti oli ku lulwo anti awo wobalira ekiddako kubanga w'otabala kiddako n'owooza kanguma omusajja agemwaga ajja kyuka okuswala kusinga okufiira mu bufumbo lwa depression nja kufuluma nswale munjogerereko omwaka gumu mumale mubite life moves on naye wenfa mukwano nja kuswala nti nesiba ku musajja eyali yandagedda nti bw'onoofa tujja kuziika nekulumbe kwennyini wabeerewo omukazi omulala nga saidipisi wa bbaawo nga tumaliriza mutandikirewo nga tumaliriza wano ku Brown Skin Events abakyala babiri mubawulidde ensonga zabeka twagala tumalirize twagala what advice do you give to the married women abalina ba husband abali cheating oba abawulira nti nno oba abalina that perspective in their minds nti nno bababa bwe beenda like what advice do you give to the audience? Well, what I can say is that if you're married or when you're married wewala ebigambo by'abantu kuba batayagaliza mu bufumbo bangi nejo emikwano egyo gireta information giri so close ate obeera mufumbo bannange mwewala emikwano tobeera na mikwano leka omuntu wabeere mukwano gwo bwabeera ayenze everyone has a way they deal with everything nze nange ndiringa with cheating differently
bwembeera nga ndi mufumbo I will fight for my marriage and I will defend my man. Bano bagamba no men are fish baswaza. But you don't defend a man, I will defend my man in public. defending an akuswaza. I will defend my man wonswaza, but I will defend my man. You'll just say you'll try. Not even trying, I will Ajja always tukakuswaze. nga paka kuwulira bubi. Oba nswale, what the men are fish, I will defend my fish. Okay? Nja defending omusajja wange. Era if you're married, weewale ebigambo by'abantu, weewale emikwano. Get to know your partner bulungi, you build an open communication thing. Marriage will be good for you too. Ne married women, by the way, you people learn to make yourself busy. Wotuuka wobeerawo nga every mind zo ziri ku musajja nga tolina kintu kyonna ky'okola. Being busy, it's not about working. You can be busy n'ogamba leero kangendeko ka picnic keno, let me do this. Like you make self nga your mind zo teziri alert. Chocolate at least kubatabira nizo perspectives oba ki. Anyway, me what I will say, I want to advise married women because abasinga mujagamba sina bufumbo. Who are you to advise married women? So I will tell you guys, follow your heart. Oba kitegeera inze ngenda kugamba kyenkola nga nzudde nti omusajja wange mwenzi. So wemba nzudde nze nti omusajja wange mwenzi, I will never walk away from my marriage, from my man, tolwokuba omusajja mwenzi okujjako the way he treats me. Waba afunye omuwala we ng'atandise obwenzi bwe naasiga nga ntreatinga bulungi nga bwe tubadde nga takindaga takinkubanga wakomawe waka amanya nti katemba wange mulese bweru kati ndi ku mukazi wange. Mukwano ne wonaayenda kubatya, I will stay here. Naye woogenda n'oyenda sweetheart, n'okomawo n'okinkuba ewaka n'ondaga buli kaseera omwogerako buli kaseera okola nina mukwano gwange omusajja yali akimukola nga actually tebalina bafumbo nti wampeta. They were just cohabiting. Nengo omusajja afunyeyo akawala yakajja neyo gye bakolera nga afunyeyo akawala ng'akaagala byali like nga yo omusajja excuse jawa but the girl is just my friend, simwagala, we are just friends. Naye nga beetwala out nga boogera obeera otudde ne mu ddiiro ne boogera ne bakola ki oba kitegeera. So like kyagenda ozuuka nga omusajja ndowooza nga afalinze deep in love with the other girl. Natandika okuba nga akirago n'omuwala nga akomawe waka n'amanya nti this is our bedroom, n'amanya nti omukazi ali mu kisenge n'agenda ebweru n'ayimirira ku ddinisa omukazi ly'amanyi nti lyeretse ng'omukazi mwali n'ayogera hi babe, how are you, biki kitegeeza li amulaga nti amukooye nga wamanya nti omukazi ali mu ddiiro agenda tuula ku shade. Hi babe, how are you? Ne bakola ne program gye bagenda ogenda okola ki. No, that was disrespectful. Awo omusajja abakulaze nti akooye era otambulirawo n'ogenda. So me, wenkizuula nti omusajja wange ayenda, it will depend on the way he treats me. Yejja okundaga nti mukwano tambula ogende oba sigala. I don't care about the number of kids benina oba nina munana oba nina bameka, as long as I can handle them. Sweetheart, I'll go. Nayenze kana katalekeka, do not let anyone outside of your relationship or marriage tell you how to handle your relationship. Mulekera owuliriza ba motivational speakers abafumbo tebamanyi what happens in your marriage, because by the way, what happens in their marriage you follow your instincts, you follow your heart. One thing, by the way, I know what I know about the motivation speakers, ebintu bye boogera si bye bakola. Omuganga teyeeganga. Oli naakugamba kino naye nga takikola, ese yeeganga naye kati ffe kyabatuwadde. They are married, but they treat their marriage differently from your marriage. So do not let omusajja wo ozudde anyone mbwayenda tosobola sula naye mbuliri ogenda mutuga naye ng'obufumbo bw'okyabwagala wowe muka breather tambulako mugambe dadi ngenzeko wagundi mubayita baddadi basinga wempulira babayita munaaye wempulira babayita obadde mulabi bwaffe mulungi wano ku Brown Skin Events. Keep subscribing. Tomorrow we shall come back with another episode. Thank you.